Banange, being a business owner in Kampala is not easy. It's not for the weak. Banange, omwezi gwakatandika okyanoonya za rent, enkuba neetonya, emaali neggwaawo. Bannange, gwe wenaali eyo ng'olina mukwano gwo bannange ng'akolera mu kibuga, munoonyeeko omwe ku hag, kubanga ffe no kyatutabuseeko dda, emaali zaffe ziggwawo, amazzi gatutwala bannange. Oh Jesus, bannange mutusabire kubanga essaawa yonna ina omuntu afa pressure. First of all, sente zibuze, bakasitoma batono, kwegamba tetumanyi na kumanya ki kyakukola. Bannange mututeeke buteesi muki musaaza mmwe, mututeeke musaala bannange, mutusabire kubanga kino ekigenda mu maaso tu kikambwe. Ye Kampala enkuba efudembye era okukkakana ebintu emaali bigenze n'okukola abantu baba tebakyakola. Era olaba omukyala ng'alajjana ng'akugamba nti omwezi gwakatandika tuba tunoonya renti, zino looni zirindiridde, buli kimu nga weekiri. Naye wetwogerera essaawa ya kakati munnange embeera bwetyo ebadde mu kibuga Kampala. Tuveekaawo tugende mu lutalo lwa Palaso ne King Saha. Ani mutuufu mu kintu kino era ani yalumbaganye munne? Abamu batugamba Palaso ye yalumbye King Saha, abamu bagamba King Saha ye yalumbye. Naye gye binaggwera bino binaagwa biti? Entalo zino zigenda kukomenkereza zitya? Zijja kukomenkereza zitya? Ono agambye nti famire ya Mayanja mbu yeetegeka okuziika omuntu omulala. Si bigambo byange. Bannayuganda mu sudi ya Palaso naye famire ya Mayanja egenda kuddamu eziike omwana omulala nga bwe yaziika AK47. Bwe temwegendereza mu byekisiru, kubanga King Saha talinga ng'abantu abalala famire ya Mayanja bano batabani baabwe be bazzenga bakolangako violence ne fujjo. King Saha mulalamu ate naye ali ready. King Saha yabagamba nti ye tagenda kukkiriza jjogo lya muntu yenna kujja n'amutyoboola mu maaso ge n'akuleka. Yabagamba nti ye ebbanga lyakoleredde otuuka ku level gy'atuuseeko si lyakumanyiiribwa muntu yenna, kuba ye takola lutalo okuleka nga gwalumuleeseeko. Ate nga buli omu akimanyi mu Bannayuganda abali mu kusudiya Palaso, ndabye bakasuku nga mugezaako okusudiya. Naye ne mwerabira nti Palaso asobola okufuuka nga AK47. Naye ne bamuziika, ate ne mutandika kwogera nti nno mwamusudiya, kale singa twamugamba. Kati nzira ku sayidi ya Uganda Police nkimanyi zino entalo muzaagala nnyo era muzifandinga nnyo, kuba gavumenti yammwe ekyo kyeyagala. Era entalo eziri mu baana b'omu ghetto gavumenti yemmwe muziteekamu akasente, kuba temwagala baana ba ghetto youth kukwatagana. Mwagala kulaba nga muteekawo obukuubagano. Entalo eziri mu bayimbi mwe muziteekamu omusimbi, mwe muzipromotinga.
tosobola kuŋŋamba nti omuntu nga Palaso asobola okubeera n'abantu abayina emmundu bw'ati bwe yakuba wano Alien Skin okakkananga kabangali ezze mu ddakiika. Abaana batambula n'emmundu, emmundu bazijjawa wano. Incident zibaddewo ez'abavubuka abo ebibinja nga byerumba, Uganda Police nga mutunudde, naye mumala kulaba nga watuuseewo obuzibu olw'okuba muba mulina biddiiru byammwe n'ebigendererwa kaŋŋambe ebifunirako omuntu omulala. Nze nkimanyi bulungi nnyo nti Uganda Police akatego ke mulimu kakukwata King Saha oba mumuteeke mu kkomera mumujwetegeko ebisango, kubanga King Saha ne Kyagulanyi bali bati. Ate King Saha tayagala kigavumenti kyammwe, naye yabagamba mu lwatu nti mujja mutwala mu kkomera oba mu kkooti ng'awoza musango. Tali lwedde kumanyiiribwa. So gwe Munnayuganda wenna ali eyo ng'ogezaako okusudiya Palaso, mbuye Palaso simanyi tazikiza, Palaso simanyi teyeerabira, Palaso muganda wo AK47 n'engumbagumba zirabika zaggwawo dda. Yagenda mu fuuti 6, naawe ojja kgendayo okuleka nga tolumirirwa baana bo, ojja kgendayo kubanga biri bye walumba Alien Skin. Alien Skin si ye King Saha, ne baabawo yennyini Kamiliyoni akimanyi nti akakasajja sikanguka Manisuru. Muve ku balunnyanja, oyo King Saha mu lunnyanja. Ensimbi ezamuleeta okubeera nti nabeera mu kuyimba yazijja ku nnyanja, teri mu lunnyanja mwangu. Ekyo nze kibabuulira, teri mu lunnyanja mwangu. Omusajja bwe yeeteera ku ddene n'atuula ku mazzi n'atandika okunoonya akasente nga mmwe mwebase ekiro ng'ali ku lyato nga takimanyi nti oba leero avaayo oba enkyata oba tavaayo. Mubeegendereze muve ku balunnyanja. King Saha asobola n'obutabakwatako wadde n'omukono gwe, naye ne mukunkumuka mmwenze mbabuulidde mugende munoonyezeewo ku bintu by'abalunnyanja. So temulowooza mbu nno omuntu gwe mugezaako okusudiya Palaso. Era Palaso, nze Palaso oba osobola okulaba vidiyo yange eno agamba mpaati go togaleeta ku King Saha, togaleeta ku Manisuru. Manisuru si Alien Skin. Ne babawo Kamiliyoni ekyakimanyi nti akakasajja si kangu, gye mukalabirawo ne mukanyoomera obutono ka Manisuru. Mukeegendereze, si kasinde mmwe mujja kuziika omulambo mu Mayanja family nga muguzise muzina entalo zammwe ze mukeera buli kaseera nga musojja ku bantu. Mwe Eva temwagala, Eva mwe mutambulira ku ntalo, ku violence ku ntalo, kutta bantu. Family yammwe erimu omuzimu gw'okutta, waakiri mmwe mutafa muttisa abalala mu bintu eby'ekisiru. Kati Palaso ekyabadde kikuteekeseza ku mmotoka ya King Saha okugibeera ng'ogiyimiriddeko n'oteekako gangayo yonna kyabadde kyaki? Woba wadde toyagala lutalo. Abakuwaga bajja kuwaga. Muganda wange akasajja kajja kukukola ekintu nga nasike kakwetiddeko kokka. Akasajja si kangu, mwe mukalabiraawo ka Manisuru. Nze mbabuulidde mwe muvanga ku muntu avaayo n'akugamba nti nno nze saagala muntu kundeetako jjoguli, muntu kujja mu maaso gange namumanyiira ejjambiya ntambula nayo. Oyo omuntu tomutambaalanga, gwabeera abyenoonyeza kuba ye ejjambiya ye atambula nayo for protection. King Saha talina muntu gwe yali akozeeko lutalo. Ebyo bikoma mu kwogera. Naye yabagamba nti omuntu ajja namumanyiira kimanye ejjambiya ndi nayo. For defense, self defense, kuba aba mutuufu toyina kyogenda kumuloopa. Self defense, oyagala omuntu bamukuba nzijemu amannyo ng'ejjambiya yange njina lwaki sikutema? Ndi mutuufu lwaki sikutema? Nange nkutema for self defense. Naye poliisi ye Uganda mwe mulinda kulaba mirambo nga gigudde ne mutandika okunoonya ripooti ezitaggwa kubanga ekyo kibakolera. Kubeera abayimbi ba Uganda baba bawukanye temwagala bakwatagane. Temwagala baana ba ghetto bakwatagane. Musira mubateekamu entalo. Mwe kennyini aba NRM government mwenna gattirako poliisi n'abagikolera mwenna n'abali mu bitongole ebirala. Bino be musinga okwagala obuvuyo obuli mu ggwanga Uganda. Naye mwabawaga Palaso
mujja kukomekkereza muli mu gakaaba nti wowe maama wowe taata. Ye Palaso mu bigambo bye nga w'omumanyi si wa kuzikiza eraga nti si yali mu nsobi. Nga babadde baagala kutta nze naye nze sitika boy. Baasiseeyo obwambe ne Jambia bino byenjogera biri ku kamera za Fujita ku Supremacy. Bwe tubanga omu kufaalimba bate footage. I want the footage. Bate footage. Footage alaga. Ogambye twawambye emmotoka ne tugiyimirirako. Njagala bate footage alaga nti twawambye emmotoka yo. Poze nga nagiwambye na baby Zoe. Twabadde awo abasajja ne basika amajambiya mu mmotoka nga banoonya nze nenze nayimiridde bwe nti nga nina we mbalabira nga tewali nandaba nga mbatunulidde bwe nti nga bazze kunzita kati gwe kingisaho tenze naye nga njagala obba abagamba siri mu kuwolereza ndi mu babuulira bya ddala bazze ne kingisaha yatemye omwana ejambiya. It's on camera. This is on footage. Kingsa agamba nti bano bakoze fujjo ne balireeta ne basalako emmotoka ye ate nga talina poliisi talina magye naye bw'atyo n'asalawo okwerwanako. Wano tulina ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso neno mu ggwanga Uganda. Waliwo ensonga za Mama Fina. Fifi Daquin avuddeyo okwogera ku nsonga eno era ayina obubaka nga bugendera ddala wa Mama Fina. Mu bigambo bye ayogedde bw'ati. Mama Fina nina ekibuuzo kyange kino nsaba bw'oba onziramu ekibuuzo kino mu kamera simanyi kyokkiririzaamu. Bw'oba okkiririza mu Bayibuli nsaba ogikwata ogirayirireko. Bw'oba okkiririza mu Kurani gikwata ogirayirireko. Bw'oba okkiririza mu mpewo za buwangwa simanyi kye balayirirako, but there must be something kye balayirirako mu buwangwa okukakasa ky'oyogera. Nkusaba ensonga yange eno gye ngenda okubuuza oginziremu nga okijja ku ntobo ya mutima gwo. One time we were talking nga twogera ku bya bbuba ne nkugamba maama nze nnina ebbuba, n'oŋŋamba mwana wange nze nnina ebbuba terimanyi liryo, era twava ku simu nga nkugambye kati nzikirizza mu nsi abantu abalina ebbuba nze nkulembera ggwe n'oddako. Bw'obanga oyina ebbuba eryo lye twayogerako ensonga ne kwe twava okwogera ogijjukira era yali yaba Anteira ne nkugamba bino bye bakuwandiikako n'obikola otya gye bijja mu maaso. N'oŋŋamba Fifi, I was even planning a trip nga Anteira kwali, but you told me oba baamukebera obanga alina COVID n'atayitawo okufuna visa something, but you were planning. That's what you told me. Ne nkugamba omuntu ono abantu bano bagenda kukuleetera obuzibu singa bukya ku makya relationship eno neefa. You're going to be the center of everything. Kati ekibuuzo kyange kiikino Mama Fina ngenda kireeta mu ngeri bbiri. Nsoose kukireeta direct ku ggwe. Singa olunaku lukeera ku makya Haji gw'oyina essaawa eno naye adoptinga omuwala nenkana obukulu ne tubeera nga twepena ne Haji tweriisa ne Haji mu kamera ng'ensi etulaba. Trip zaffe zibeera mu kamera ng'ensi eziraba nga ndi free nnyo ne Haji. Sirina ssente nti Haji ze muwaza ntwalako wabula ate Haji yampa nga mbeera so free around Haji nga buli wooleta ensonga Mama Fina n'omugana naye Haji omwana oyo wadde wamuzaala, omwana wamuzaala nange wendi nga mpulira mu picture seewulirawo omwana obudde abutwala. Mama Fina Haji n'akugamba gwe nno twakuwasa ffe nange ne nnyongerezaako ekimuli kya maama nno nze nakitwala n'okitwala. Mama Fina ku bbuba lyewaŋŋamba ly'olina njagala ansa yange oginziremu. Oyinza kulowooleza ki omuwala oyo? Era Haji oyinza mugamba bigambo ki? Oyinza obutatabuka, oyinza obutanyigamu, oyinza obutanyiiga. Njagala okirayire nga olayirira ku kintu ekisinga omuwendo mu bulamu bwo. Bw'obanga gwe osobola okuŋŋa nti nze mbeerawo ke kasita Haji mala ne mufuna. Nkusaba ompe ansa eyo oba kale ogiwa abantu nti omusajja wo adoptinze omuwala nenkana obukulu ali so free naye beeriisa twepena twekuba bampu bwe twegobera mu nsuku bwe tukola tutya. Gw'obeera owulira otya? Kale bwe mbanga nkijja nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo ye omukyala Shiba Kalungi Mbalayide n'agamba ajja kusiba buli kiramu
ng'omanyi mbunga wayogedde ku mwana we n'oyogera ku Jaffa taata w'omwana we mu lutalo n'olugenda mu maaso wakati we ne Spice Diana mba mwenna mujja kugwera mu kkomera. Amawulire agaliwo omukyala Shiba Kalungi atadde ekiwandiiko agenda kusiba buli buloga eyateeka erinnya ly'omwami we n'omwana we Jaffalu mu lutalo lwe balina ye ne Spice Diana. Omukyala Shiba asinziridde ku mutimbagano wali mu kibuga Japan n'agamba agenda kusiba buli muntu eyateeka erinnya ly'omwami we Jaffalu n'omwana we mu zino ensonga eziri mu kutinta ku TikTok. Baganda bange essaawa yonna ekijja si muntu. Omukyala Shiba Kalungi agenda kusiba oli simanya YouTuber simanya biki nga wateeka erinnya ly'omwami we mu zino ensonga ze balina ye ne Spice Diana. Olwo mugenda okutegeera ani Shiba Kalungi. Nyabo we tuli twogera ku Shiba Kalungi ng'awanda muliro tayagala muntu azanyira ku mwana we ne mwami we abagambye ajja kubanga abasoowenga nga tuvuddeko Pulufiga ali wano awanda muliro era ye nnyo omuntu gwatabukidde ate omumanyi ennaku zino si nnaku zino ye bw'aba ayomba ojjamu bujja n'ogamba nti agamba ono tatera nnyo kwogera linnya naye wa describing omuntu otegeera nti ono gwaliko bera mugezi nvaako omusajja gwe naawe neesonyiwira ddala kati nkulabula onneesonyiwe nga bwe nakwesonyiwa nenkwetamwa nakubulokinga dda ntutta omwaka nga munaba siina we nkulaba n'omuntu azanya kiripu yo nkumubulokinga okumanya wantama oli ku accident okubanga wantama mwatulanga ne Simon munjogerako nga mu obusema teri abanja jatawula naye nga wajjange wange kumakya n'osanga bange unotandika n'omuginikako ebinyero ebyo ebipirapira bye muwagira owulira wankeeranga kumanyira lwaki mutusasudde bubi kati owulira ensi ekwokezza sosomira naye akwokezza owulira oyagala kunja Samira mbuno atwa omusajja awolereza atya nyazaalo okusinga ndemeka nongo oyogera kakazi ko twamala kwogerako ono nga kalina akataka kalinga kagata katano notandika okuvaayo ng'okadifendinga sige waletanga nga kankwata bikamera wayinjiranga n'abaana ng'olina gy'obaleka Mama Fina mugambeko Mama Fina ngambe kiyandaba bukulu nga byoya bwaba yanzaala bukulu agenda kuŋŋamba ki nange mugambe nti twesiyagala Mama Fina ndaba naffe atuwasendera atwagala lwaki mwesiba kwesi bifo yekka olwanye ba YouTuber bonna tolina YouTuber n'omugo oyagala olwanye ba YouTuber bonna okuva ku bayibulake mukasa tolina YouTuber n'omugo oyagala naddala bakusooka bakabejja nalabena oli mawobe abeera mu mbozi mukati simanyi ono abeera ku ekyo YouTube kye nakuza era jjanga nyenjerako wane wange ne mukolera ekikutu talina wadde girlfriend abebula abamuwasa wasanga nga balowooza azina kumbe tazina yagenda ngebulayo okufumbira newamulemerera bebula ababogere masembe bo gye bali gwe wakulemera ki butazina tolina na mukazi tolina ki odongo oyogera ovevenga oyogera kubeeyagala gwe tolina na lukusa lwogera kubeegatta osobola okwegatta leka bamawa boogere ndabye kana akalemererwa Uganda yakalema kavano nze mukyala gundi omu bwati mwewasiza akasajja ne kakulakira n'okapakira olya bimere bya layini nawe oyogera ku Mama Fina mwenna mwamala musabiriza naleba oli malaya musaba ssente z'okufera embaga n'azimumma ne kana akedagala ensajja kaasa Mama Fina appointment nga mutwalo yagana okukamitinga nga kaagala okukola essabiro ekimpatira kati obujja bubaluma Mama Fina batakuwadde agaba yagadde owulira bulungi gundi beeyagala oba afaanana otwe baafaanana atya Mama Fina n'abasoose alina amaanyi ge bakozesa simanyi samuhanga simanyi bikoze bitya kwegamba na describing omuntu ng'ebigambo byokka byekulaga nti abadde agamba ono era awo mu story eyo osobola naawe okujjamu n'omanya nti abadde adirectinga ebigambo ebyo ku muntu ono n'ono webale kubanga wekomidde ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereeva amawulire gakyali mangi nnyo era tuli okubanga tugakutuusaako wonna woli wonna woosinzidde webale kubanga olinaffe tusima nnyo era tusimira ddala tugamba kimu nti tojjanga okwo olw'omukwano mungi gwe mutulaze naffe wetuli nnyo okubanga tubatuusaako amawulire ag'enjawulo waneeno ku mukutu yonna gy'osinzidde yonna gy'oli abali e Dubai abali Kata abali Berlin yonna tubaagala nnyo era tubaagalira ddala temujjanga okwo musigale naffe tujja kubanga tukomawo n'amawulire mangi nnyo
ate muvaawo bingi nnyo ebiri mu stock tukomawo okuba nga tugakuwa.